Father soka weyanjulira omulabi oluvanyuma otubulire ng'olunaku bwe lutambudde matches tubadde na 3 ani awangudde eriwa n'ebirabo nga bwe bifuniddwa ttiimu z'ennya ezifuniddwa. Amanya nze Father Kasule Mbaga Tuzinde, Managing Director wa Sena Radio Ekyasa, nga tubadde mu nteekateeka eza bodaboda Nyakatimba zetwatandika ng'ennaku z'omwezi 11 Septemba mwaka guno zetukomekereza olunaku olwaleero. Tubadde ne matches ez'enjawulo twatandise nga tunoonya akwata ekyokusatu nga omupiira guno gwabadde wakati wa stage eya Namajuzi ate ne Lukundo Katale stage nga bamayiriza nga Lukundo Katale stage awangudde Namajuzi, kitegeeza Namajuzi n'akwata ekyokuna, Lukundo Katale stage n'akwata ekyokusatu. Etugenda mupiira gwabadde nawo gwa mukwano wakati wa staff ya Radio Centenary ate ne poliisi Masaka. Era ogwadi gwa mukwano twazanye batuyanye nenga bonna babadde b'amaanyi. Etugenda ku mupiira gwa finals ogubadde wakati wa stage ya Ventino ate ne Nakayiba Kitovu stage. Nga guno ogenza okuggwa nga tewali atebye munne tugenda mu Bunya eno gye tufuniddwa omuwanguzi nga Ventino awangudde Nakayiba. Era nga champion omwaka guno 2024 mu tournament ya Nyakatimba champion ye Ventino stage. Stage zino za boda zali 20 ne tukomekereza nga tufunye omuwanguzi champion ye Ventino. Mpiira gutambudde bulungi nga bwe nagambye nga njogera aliko
nti boolesezza empisa mu tournament aba bodaboda. Ekyo njagala okubasiimako ate ne balaga okutambulira n'okukolaganira wamu kubanga mubadde mu bannaabwe abaava dda mu tournament nga bawangulwa naye bafubye okulaba nti ate bajja ne ku finals batambule wamu ne bannaabwe babeerewo nga ba witnesses abajulizi nga balaba ani atwala ente atwala ekikopo n'ebirabo ebigabiddwa. Njagala kwebaza abawagizi abazze abangi bwe muti babadde bangi okujja okuwagira enteekateeka zino eza Nyenya Katimba bodaboda mu Radio Centenary. Babadde bangi nnyo, mubadde abasosolooti, bannaddiini, bannabyabufuzi bavudde mu Bwakabaka bwa Buganda ate n'abantu mu biti ebyenjawulo okuva ku stage ez'enjawulo. Abantu babadde bangi wano ku Sports Arena. Ekyo tukyenyumirizaamu tulaba nga ekigendererwa kyaffe ky'okupromotinga radio nti abantu bwe bajja nga bangi tegeeza buli muntu ajja agamba ani ateeseese nti Centenary Radio. Tegeeza addayo ategedde nti waliyo Radio Centenary ate n'afuba okulaba nti anoonya ne frequency eyo asobole okugiwuliriza obulungi radio eyo. Ebirabo omuwanguzi afunye ente, ekikopo, omupiira, emidaali ate ne bbaasa.